Amaka y'ensibuko ya buli muntu era entabiro y'obugunjufu ng'eggwanga eddamu liteekebwateekebwa okuva mu maka olw'ensigo ey'abantu abalimu ensa n'eryoka esaasaanira ensi yonna. Amaka bwe gafa gaviirako n'eggwanga okufa kubanga akatiba akabumba abantu ab'omugaso kaba kazzeeko akamogo. Okusinziira ku kitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku banoonyi b'obubuddamu ki United Nations High Commissioner for Refugees kiraze nti abantu abasoba mu bukadde 84 mu nsi yonna be balekulira amaka gaabwe okugenda mu buwaŋŋanguse wamu ne mu nsi endala. Era wano mu Uganda kyeraga lwatu bwe gutuuka naddala ku baana abali ku nguudo nga bano badduka mu maka gaabwe olw'ebizibu eby'enjawulo. Olwaleero nga Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza n'okwefumiitiriza ku lunaku lw'amaka wansi w'omulamu ogugamba nti amaka ne tekinologiya omupya abakugu batudde ku Hotel Africana wano mu Kampala okusala entotto ku ngeri amaka gye gayinza okufuulibwamu ag'omulembe mu kuyita mu tekinologiya. Abasomesa ab'enjawulo okuva mu bitongole eby'enjawulo nga bakulembeddwamu abakungu okuva mu Minisitule y'ekikula ky'abantu bategeezezza nti tekinologiya yakoze kinene nnyo mu kwanguya obulamu obwa bulijjo kyokka era n'akola omulimu munene nnyo mu kwawula amaka mu ngeri etabangawo. Technology is also facing another challenge in terms of it being very expensive in Uganda. Data is expensive. Minisita akola ku nsonga z'Ekaramoja era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Manaafa Dr. Mary Goreti Kitutu nga yabadde omugenyi omukulu agamba nti tekinologiya mulungi nnyo naye abantu naddala abazadde basaanye bawule tekinologiya naddala amasimu ku maka olwo basobole okuwa eggwanga abantu abalimu ensa. Tubeera nnyo ku ssimu ne weerabira abaana ng'abaana babeera eyo ba house girl be balebera n'abaana ne biveeramu n'ebizibu kwegamba ebibeerawo. Kati n'ekirala olunaku luno era nkubiriza minisitule ya genda erabe nti luno olunaku lukuzibwa kubanga bwe mubeera ne family oba amaka amagumu kwegamba agalina amaanyi eggwanga nalyo lijja kubeera n'amaanyi. Ono anokoddeyo ensonga y'amaka mu bitundu eby'Ekaramoja ekyali ey'okusoomooza ennyo kyokka n'asaba abakyala mu maka okwewala obukambwe obusukkiridde n'akuutira n'abantu okuwasa abantu be baagala okwewala obutabanguko mu maka. Era Ekaramoja omukyala yakola buli kintu kyonna. Abaami bo yekalukya yaabwe bo babeera mu senta nga batudde. Kati maama okumuwa obuvunaanyizibwa obwo abamu bagenda mu katale ne batunda bo be bakwata ssente. Kati mu kukwata ssente egyo ate nga teri muntu ali kukwata ntyola. Abamu balina omuze gw'okunywa oguyitiridde. Omuntu n'obeera mu maka n'ofuuka ng'enjuki kwegamba nga amaka n'ogamalamu suupu yenna nga abaana tebali basanyufu n'ebbaawo nga wakiri abeera eri bino twabiraba mu covid ng'abaami abamu bagamba wakiri ngenda eri mu senta n'entula n'enkomawo olw'eggulo. Nasanga Florence Musoke akulira abakyala mu Interreligious Council agamba nti amaka kye kinyusa omusibuka abantu abalina ensa naddala mu kacyo kano aka tekinologiya era asabye amaka okukozesa tekinologiya ono atakyaddayo mu ngeri y'obwegendereza okusobola okutumbula amaka mu kifo ky'okugasattulula. Abaana baagala okwogera naawe tolinawo kadde. Omukyala wali ayogedde naffe n'agamba omwana lumu yagamba nsaba Mukama nfuuke essimu kubanga bw'agenda ewa taata ali ku ssimu bw'agenda ewa ama agenda ku ssimu talina attention. Kati bw'obulabe tolina ng'eki gy'oyinza kugamba mu muntu nti owange njagala tukole bwe tutyo kubanga yabeera ku ssimu oba ali ku laptop. Twagala tufune engeri gye tukkaanya ffe ng'awaka budde ki ssaawa ki gy'oyinza okubeera ne munno okulaba nga muyinza okwogeraganya ate wamu n'abaana. Olunaku luno lujjidde mu kiseera ng'amaka mangi gayita mu kusoomoozebwa olw'obwavu obukudde ejjembe ensangi zino so nga n'amaka naddala agagali mu byalo ensonga ya tekinologiya naddala aliko kati bawulira muwulire. Stella Nandawula, BBS Telefayina, Ageesigika. Katuwumulemu tugenda kukomawo n'ekitundu ekyokubiri tukyagenda